Amanya eddoboozi wa MTMC SMX representing straight out SMX Media. Nakoze dda story ku ya Kabaka okusinza bambi kwa appearance ye buli omu kyamukutteko buli muntu ategeera kyamukutteko. Naye kimpaliza okubeera nga nkola story edda ku mwengendo okubeera nga nkulagira n'akatambi akagenda okubeera nga kasembayo. However, basoose abantu abamu ne bajjayo obwino ku keeki gye bakoledde Ssaabasajja Kabaka. Ekisinga okwasana ennaku keeki Kabaka yabadde mulemi n'okusala ng'amaanyi agagisala just keeki gy'okwasa akasooka akamba omukono gumu n'osala busazi ng'amaanyi alagira ddala mbu akozesa amaanyi mangi okubeera ng'asala keeki. Akakatambi nakabalaze mu story yange yakayitako. Naye abantu baconcentratinze nnyo ku foomu ya keeki n'engeri keeki gye yabaddemu. Naawe kennyini w'ogiraba mu bifaananyi osobola okutegeera ki kye twogera kubanga abasinga bagiyise casket cake. Casket etegeeza sanduuke kwegamba keeki yafaananyiddemu ddala sanduuke gw'omuntu w'ogiraba mu ango ez'enjawulo nenge gye babadde bagisituddemu. So abantu ne bagamba kigendererwa kyabadde ki Ssaabasajja Kabaka omukolera keeki eringa essanduuke ng'ate yagikoze mwana bamuyita wawano wa mu Buganda bamuyita Nsimbi. So abantu attention nayo bagitadde ku cake besides the appearance nge Kabaka gyabadde afaanamu. Yes, tukimanyi bulungi nnyo mu Kabaka abadde mulwadde ennaku eziyiseeko nga bamutwala awo ne mu ddwaliro e Kenya nkumujjanjaba. Naye abantu cake ebakutteko nnyo ate on top of kubeera mbu cake yakoze cake yabanyiizizzaamuko okusinza ku cake weefaanana mu bifaananyi nti cake yabafaananiddemu nga sanduuke okusinzira ku bantu abamu. Naawe okusinzira ku kiki oyinza okubeera nga osuubira okusinzira ku keeki ezibadde zijjangawo. Nze sijja genda nnyo mu biri eby'omunda mbu ate gundi bamu omusajja watu bamukowadde order naye bamugambye kola keeki efaanana bw'etyo nze besigenda bigendamu. Naye ate abantu still bali so concerned ne appearance ya Kabaka kubanga abantu beeyongera bweyongezi kubeera nga bavaayo n'ababadde tubatanaba kubeera nga bavaayo batandise okubeera nga baviirayo ddala nga bali concerned ku appearance ya Kabaka artist nga basaba abantu babategeeze kubanga nga we nabagambe mu story yange eyiseeko either abantu abategeeze mbu yes no nakino kyekiriwo baleme kubeera nga bagenda mu just bugumu lyabwerere oba bagambe kino wekiti kyekiri mu kubeera nga kikolera kubanga bayinza okubeerawo process eri mu kubeera nga ekolebwa ku ekyo ffe kye tulaba. Kamusembyo n'akatambi kanene naye nga sinabaira nga nkateekako ngenda kusaba go subscribe nga tanaba kubeera ngo subscribe nga ku SMX Media toleme kubeera ngo missinga updates singa zino. Soko ulize information yono n'omulamwa gwono kubanga buli muntu waddembe okwogera ekyo kyayagala n'ekyo kyawulira naddala wano mu ggwanga erya Uganda tulina freedom of speech. Ulira ono engeri ye gy'awaamu ensonga ze mu kudimandinga bantu artist batutegeeze ki Kabaka ekigenda mu maaso ku ye. Mwana Kabaka balina omukebera tuve mu bintu by'omuzannyo. Kabaka alina okukeberebwa. Kabaka alina okukeberebwa. Amazima. Emyaka 60 si mingi nnyo. Omuntu ng'ali ku mbeera nnungi nga bamulabirira bulungi nga yeerabirira bulungi si mingi nnyo. Si mingi. Katikkiro olina okuva n'obuulira abantu ekiruma Kabaka. Olina okuva n'obuulira abantu ekiruma Kabaka. Olina okuva n'otubuulira. Kubanga that's our king. That's our king and we are very concerned. Oyo Kabaka waffe. No matter what. Fe ya President Museveni tubimanyi. Fe tumanyi Kabaka. Ya bya Museveni tubimanyi tumanyi Kabaka. Tumanyi Kabaka. Ne tujja kudimaninga kubanga kati akatambike tulabye. Kabaka nafu olaba tujje mu kisibo nze mu kisibo. Sikola live kubako bintu byenjogera. Nze mbadde manyi njala yennuma. You know? Mwana. Something not right, you know. Waliwo ekitali kituufu. Waliwo ekintu ekitali kituufu. Kabaka ayinza okuba bakaze na mukake okujja to present himself to the public, but he doesn't look to be in good shape. Omuntu bakolesa n'okusala keeki yo, the man can hardly, omusajja ow'amaanyi, he can even hardly cut his own cake for his birthday. Bane twebeereremu. Oyo Kabaka waffe mwana twebeereremu kuba tujja kuzuula tulina okuzuula amazima mayiga olina okuvaayo obuulira abantu Kabaka kiki ekigenda mu maaso kubanga abantu ebifaananyi Kabaka bitulabye ebya Kabaka tebisanyusa agogo mazima awo tujja kunyigawo nnyo kubanga yo kamera terimba. That is a live footage. Temujja kugamba nti twagase bifaananyi. Eyo footage eri live buli muntu yenna asobola okulaba. Kabaka si muntu wa bulijjo nti taliiko ndabirira nti oba Kabaka talina bamulabirira nti oba Kabaka talina ssente. Kabaka baba talina ssente tumusondere ssente. Kabaka mugagga. He's a rich man, very rich.
Yes. Very rich. Very rich. Musajja mulwadde. Musajja tali mu shape nnungi. Neyo birthday kyensuubira baakanise mukanike okumuleeta. Alabikeko eri abantu kubanga ka pressure kabadde kasukkiridde. Ka pressure kabadde kasukkiridde. Omusajja nama mukanike baba amuwadde empeke zemuzzemuko ku maanyi kubanga oli empeke zibayinza okuba empeke zibayinza okuba omuntu. Ne bamu resuscitating, the resuscitated man. Yes.